omusumbanga Pastor Bugingo namutunulire bwe nti namalamu n'amaanyi ne nganti omukulu ono alya mmere kitugima abaana kubanga otawulwagezaako okuwakula tajja kulusobola bwebanga oyogera ennyumba ya emmotoka ya pulezidenti waffe nga naawe wennyini abagoberezi buli lunaku lwa Sande baleeta ekiweebwayo bakusaba ozimba ekyaki oginyirize erabike bulungi nnyo naye mu mazima ga Katonda muggulu omuntu gwe bawa ekiweebwayo genda olabe kyaki bwefaanana kyaki erimu envunza erimu ebiku erimu enkukunyi naye addidde awanuuza emmotoka genda olabe Pastor Bugingo wasula bw'abatuma langi agitwala ku njuye bw'abatuma emisumaali atwala ku njuye bw'abatuma amabaati atwala ku njuye bw'abatuma seminti atwala ku njuye endiga n'azireka eno nga zisabira mu kiraalo njagala kgenda nga buli lunaku lwa Sande nange ntuulemu mu kyaki omwo ayogera ebitakwatagana mugenda kutya ayogera ebitakwatagana kyaki ngenda kuwandiika njigobe mu kitundu kyange ekyakawempe North FM mbabuulira mazima this is reality bintu byakusaaga anaataka to one of us anaataka to all of us ekyo Bugingo muwa warning esembayo yesonyiwe mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu omusumbanga Pastor Bugingo namutunulire bwe nti namalamu n'amaanyi ne nganti omukulu ono alya mmere kitugima abaana kubanga otawulwagezaako okuwakula tajja kulusobola abagoberezi buli lunaku lwa Sande baleeta ekiweebwayo bakusaba ozimba ekyaki oginyirize erabike bulungi nnyo naye mu mazima ga Katonda muggulu omuntu gwe bawa ekiweebwayo genda olabe kyaki bwefaanana kyaki erimu envunza erimu ebiku erimu enkukunyi genda olabe Pastor Bugingo wasula bw'abatuma langi agitwala ku njuye bw'abatuma emisumaali atwala ku njuye bw'abatuma amabaati atwala ku njuye bw'abatuma seminti atwala ku njuye endiga n'azireka eno nga zisabira mu kiraalo yes obadde muwuliriza mulungi nnyo muganda wange gwe ampuliriza genda amaaso n'okuba nga osubscribinga likinga sharinga commentinga gwe mukwano gwange ali eyo mbakulisaayo nnyo mu weekend mwebale nnyo byonna byonna ebyabagendedde ebitagenze bulungi byonna byonna tubasaasira mu mikwano gyaffe abali eyo abasinzira ku UG Updates TV. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano wabula mmwe abatannakubanga musubscribinga mbakubiriza mugende maaso n'okusubscribinga musharinge mulikinge mukomentinge gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza tubaagala nnyo mweraba.